Anything media. Olunaku lw'eggulo lwabadde lunaku lwakuna obudde bwabadde bukya nga abayimbi bano boolekera okulaba ng'ate bamaliriza ebivulu byabwe byonna bye balina. Babadde ku lugendo lw'e Nakaseke era bwe bati emmotoka bw'etyo yasobodde okuba ng'ate ewaba n'egwa mu luwonko. Bwe yagudde mu luwonko yonna yeefunyizzafunyizza era mwabaddemu omuyimbi Ronald Alimpa, omuyimbi Grace Nachanza abangi gamanyi nga Lady Grace, Expirito Kamulegya ono kojja wa Ronald Alimpa era yayimba oluyimba amazzi ga bbowa. Saidi Kabuye ono nga mukulu wa gita wamu n'abalala ababadde mu mmotoka eno. Kyategerekese nti ye Grace, Lady Grace eyayimba oluyimba nti layira oba olisigala okyanjagala ne Aizon T era ono omukyala y'omu yayimba oluyimba nti banno bakulinze munnange yangu akubasange. Abajjukira oluyimba olwo lwali lujjudde omukwano gw'ekimmemmette. Grace Nachanza amanyiddwa nga Lady Grace ebiwundu byamuyitiriddeko obungi, emmotoka yamunyize nnyo era bagenza okuba nga bamugjayo abadduukirize nga miranga biwoobe nakwaziirana ekyamazima nga byebiriwo. Bwe batuuse ku muyimbi Ronald Alimpa ono nno yabadde nga ng'oggyeko okuba nti waliwo ekyamutomedde ku mumwa gwonna ne guzimba. Yabadde mulamu nnyo waggulu naye ebigere byamenyese era kati oluyimba olwali nti munnange olusuku lwa seminti lwenjogerera amagulu ga Ronald Alimpa gali mu seminti. Okusinziira ku basawo basobodde okubeera nga bagamba nti Alimpa amagumba bagazizzaawo era kati gali mu kiseminti era asuubira nti ssaawa yonna ono nno ye ajja kuba ng'ate asiibulwa. Expirito Kamulegya ono yayimba oluyimba lw'amazzi ga bbowa, oluyimba Ronald Alimpa lwe yaddamu ye yagenza okutuuka mu ddwaliro ne bamunyiga Mukama Katonda n'amutwala. Ate okusinziira ku muyimbi Hassan Ndugga anyumya okufako Saidi Kabuye nti Kabuye bamutuusizza we bati mu ddwaliro n'alaajanira Hassan Ndugga n'amugamba nti jjajja bamweyana nti asanneme kufa, jjajja bamweyana. Tiyasobodde kuba nga ataasa Saidi Kabuye. Mukama Katonda bw'atyo n'amuyita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. N'omu omulala yasobodde okuba nga naye ava mu bulamu bw'ensi eno. Wetuuse okubuulira amawulire gano nga tunakuba nga ate tufuna erinnya lye naye nga abantu bana kyo kyategerekese nti bo baafiiriddewo. Grace Nachanza oba Lady Grace omugenzi kati ekitongole oba ekibiina kya UMA kyasobodde okuba nga kikola butaweera okulaba nga bambi ava mu mochare ate n'asobola n'okufuna funeral service egenda okuba nga emutambuza n'emutwala emukono ate bw'eneemujja emukono egenda kuba nga emwolekeza ekyampisi era bw'ati ku lunaku olw'omukaaga agenda kusinkana omutonzi we era agenda kukirira ewasenkaaba. Bingi bye nandyagadde okubuulira olunaku lwaleero ddala ebigenze maaso mu ggwanga naye ennaku gye nnina ya maanyi nnyo ddala. Mukama Katonda yasobodde okubeera nga batutwalako era nga we tukimanyi nti akendo kawumisiza amazzi wekaatikira. Mbeera bulungi, weeraba.